when we try to look at ngabwe tuli mu blogging, government elina enteekateeka ze yataddeo, all bloggers must register. According to the UCC Act, bw'otunuulira UCC, it is supposed to regulate apparatus, communication apparatus ezikolera mu Uganda nga ziri fully registered. When you look at Facebook and YouTube, which are some of the mediums that our brothers and sisters zetukozesa naffe kwe tuli, they are not registered entities in Uganda. Do you personally support UCC okukakaba blog okuregister kuba bataddewo deadline up to 5th okuregisteringa n'ebisale babitaddewo ku kintu kye batalinaako bwannannyini? Ndowooza aba UCC ibagenda ne bafuna panic. Nze nga Isima nafunyemu ebintu bibiri mu kintu ekyo. Ekisooka aba TV be bakolaganye nani ne UCC oluvannyuma lw'okutya nti TV ebeera ne regulations zino tezirina ki regulation, era bonna bapresenta abakola ku TV bayina bonna bayina ki blog ekitegeeza nti TV emulimitinga ku biki byalina owaaba ki bw'olaba Farida Nakaziwe ku mwasuze mutya ate bw'atula ku kalaivu ke mu kamotoka kasipasiyo afuna abantu baki banji naawo ne bategera nina amaanyi abaana balina amaanyi Ibulake Mukasa akola ku UBC Walokoso Extra Digest yafuna YouTube award UBC jeta kola ki eri jeta wezanga jeta izafuna so eyo scare UTVs wa owners ne bakolagana ne bali batandiso Simba TV tebakolera kubanga luli omuntu yakoleranga TV devotively Mary Luswata aliwa Tina Fia sakola ki aliwa kati abaana bazudde ne baga ono yali akola ku late show struck kati abaana bategedde ne bagamba TV ekuwa n'ogyemaliamu negoba n'osigala ku ki kati abaana beteekamu ebikolwa ava ku TV ate alina advantage buli Isima wajja ku interview ng'amuweerako neyaki neyiye kati TV ne zikolagana ne UCC iziyingire mu kintu interest kiggwerawa kakati ate ekyokubiri ne baweerera bali ne bapapa ne bakola ebiwandiiko nga tebatunuddeemu mu mateeka gaabwe bulungi kubanga wogamba okusinziira ku mateeka abantu be bayogerako si ba Facebook live boogera ku blog ffe twahijacking e Uganda nga woowuye ekigambo celebrity te Uganda abantu bakyahijacking ne bateekawo cerebu localizing it bo be bamanyi engeri gye baditamininga mu ki cerebu naye nga virtual za celebrity tuzimanyi ki kati blog entuufu gyeziri naye olwokubanga zo ziri ku website n'okuwa content tezirina budde buvaayo kusasamaza kati ffe ne tubayijakinga ne tukubale abasasamaza kati abantu bamanyi effe baani babloga naye nga the reality is blog aba ne website eyo blog nga Nairo Post Chimp Reports era tubalaba we bafulumya 1 billion babloga ba Facebook live tebafuna sente nga nange mwendi kubanga government yesasula kiri registered kizo omuki omusolo bali be basobola ofuna abe registeringa. Now the thing is bali ba Chimp Reports balina registeringa ne regulations omuntu akutte simu n'ateka wali live nzibu kubanga Mark Zuckerberg alina agateeka ge agafuga ne YouTube ina agateeka kati ate UCC iwe beekolo agayo obwayo bulina kuba mugateeka kati wenkola live neeyita mugateeka tolina bwongamba ngu ate teyayise mu buteeka okitegedde bwenkola live neeyita ku YouTube neeyita ku Twitter neeyita ku Facebook abalina agateeka aganji kubanga bo ne Facebook live bayinza ogijjawo eddakiika ki singemenya amateeka agaabwe kyetayina tekisobola sava sizaayo kitegeeza wemba nkoze live neeyita mu gateeka mba automatically nti nayise mu buteeka kati obwa UCC buteeka ate ffe tukolera ku gateeka. Some people were bringing out an argument nti no UCC eresa amateeka gano olw'okuba nti
babadde bawa TV zino zikasangwawo obukwakulizo obutakola live naddala waliwo ebintu ebibeerako okusasamaza okwekalakaasa nga TV bazikugira ebintu ebimu okubikola live era ng'olumu olaba bali live olumu ne babijjako so nga ate buno bano babbuloga baani yabeerawo bamukutte bamukubye essasi bakoze bwe bati kakati ne baluzinga content kubanga nabo ate ennaku zino TV otambula olabako baani balina leeta isima ne baleeta omulala ashibale kato TV otambula zitambula ku Facebook blogs abeeyita baki bablog tegeza TV ziluzinzeemu kuki ku content zino creatingawo harmony ne UCCE zidde ku muki kumulamwa saying nti gana mateka gazze kuba Bobi Wine ati kati ekyo kiriwo mu perception lwa timing mwogaleetedde okitegeera right now ensasage yonna buli kyoleta balowooza oli kwani ku Bobi Wine naye nze nkubudde nti the resourceful gyentunuulidde ennyo yaba TV owuna. Do you think it will work? Kubanga bagambye turegisteringe abasinga nalabyeko Ashibaga Kato yekka ye yabaddeyo n'alaga certificate abalala sinnalabayo kubanga abantu bategedde bagamba balala ate bategeeza baki bezudde nga bebagamba bali registered abo bachimpu reports ba Nairobi kati bano bebagala bali registered bayisima nze tebamenyako controlled beyond borders omugalawo nga ngende Kenya gokolere Kenya Ochulira yusinga mujja mutagala. So personally you don't support asija sigera bi supporting che supporting chimu abo bokka abawa content ki nga bajjamu na baka sente kubanga abana ba Facebook live abamu abasinga baba mutima gwe nga awulidde ddala yekoze nagamba mpagire enyale mukakole kino mpagira Bobi Wine bali be baba yingiramu ne babateeka muki sente nenga ye abaddala awulya kino kyakola ki kino ekigambo kiriko what's on your mind my mind eriko kino nga gojjonga nti nokugera bwoti nkobadde ki nze njogedde kiri ku mind yes kati oyina okumanya nti that will require a lot of work kwetaagamu ne meeting ne Zugubaga tugenda mu kalulu 2021 akalulu kano bagamba kagenda kubeera ka tonsemberera tebagenda kuba campaign bwotunuulira ebiriwo nti tulina amateeka ku OTT already agalimitinga ordinary person oku accessinga internet ng'ogyeko nti internet yaffe bwogerageranya n'ensi endala ya bbeeyimu okusinziira ku nsi endala ate nga bw'otunuulira ensi bali mu kugezaako okulaba nti internet eri accessible for all bwe tuba nga tutunuulira akalulu ketugenda ketutunulira nti kagenda kuwangulirwa nnyo ku mutimbagano kiyamba gavumenti yo gyowagira okubanga efosinga ekintu kino ate nga nayo erina bingi byeyagala okuyisaawo olina otutegeera mu kalulu tutunulira factors nyingi nnyo ezaki ez'enjawulo whereas internet yabbe e Uganda naye bamekera abagikola ki abagikozesa wenegenda eyongera mu country cable network era ejja kufuuka ki cheaper ekyo just a matter of what time naye ate government webanga yeriko yo teyinza kuwa mukutu mwoyitira jibula akameyiringa kati guno omukutu gwa younger generation ogwa Facebook ne media gubakuba kati tugenda mu kalulu tutuna era luli bagujjako okitegeera kubanga ba youth abana ne bagira VPN yes ba youth bagashumba ne baleta VPN ne kitufu ba youth bali agreeved naye ebisere bisinga tetuyinza kukozesa grievances obuta simo ebikolwa ebitali birungi government byekoze to overcome our intelligence kati wetuddira abavubuka tukozese sensationalism ono kyangolondo omufu kuba tebakozesa intelligence obusungu ne emotions zaabwe zigenda ne overcoming ki kyoba abantu bakugamba bamutamivu abeere gwe tugenda okola ki okuwa ati okwewala they use more reason and they use more emotions than reason and principle yes kagamba buli newobeera oli mujasi ng'oli w'amaanyi ne twesanga nti family member wo bamutemudde ne woba yegwe best detective tetukuteeka kweyo ki team because tuba tumanyi your anger may overgo your intelligence tutekawo omuntu ali nomo ali ajosobola balansinga this is why the government has to go on social media kubanga rage
n'obusungu, unemployment, corruption, obugagga abavubuka bwe balaba, obubbi obuli mu gavumenti, abantu okweyagaliza, abasajja abakadde okuba nga buli ssaawa balukuntana tayagala kuva mu kifo, bireetedde abavubuka bangi to be agitated okunyiiga oba tunula ebintu ebyegomba mu nsi endala, ne reality bamulaba, they check on other countries, ensi zajja tetukyali mu kizikiza, kibaleetera okuba agitated, angful, okitegeera, naye wadde nga bali mu ekyo kituufu, embeera y'okunyiiga at the same time reason nzibu, okitegeera, kyovula atusooka nitukuleka n'okkakkana, tetuyinza kukukwasa power ng'ojjudde obusungu. Do you accept that something is wrong muki in our country? Yes, something is very wrong. From do you admit that we need some change? We need change. Omanyi drastically muba president see a problem. Kuba tulina other vital examples enyinza okuwa. Sudan, Southern Sudan, yakakyusa president. Is Sudan progressing? Libya, just the president. Is he progressing? I can give you a fact from 1957 to 1981 Uganda had 9 presidents. 9. But one president, Jerry Rawlings, set up a very radical environment for a period of Africa president. Creating on democracy. Why am I saying that? It is to show you that it is not guaranteeing Africa that a change of a president brings a better life. Not. Sometimes, in fact, it worsens. What do you think is the solution? The solution is okunaturing omuntu. Human resource, nurturing leaders of this generation. Era we baba je bali baveeyo cause we betuulako bagendawo omwaganya basegirinya kati segirinya kawempe gwe balonda gwe nobo ina diguli naye atuke mu parliament akoleki. So we are looking at some people are saying into NRM tulina kye tuyita succession battle. Who is succeeding President Museveni? Kubanga abantu abatunuulira ebyobufuzi ne bw'omutunuulira olaba nti emyaka gimugenzeeko walina okubaawo next in line. So there is a very big succession battle. The President Museveni alina ebirungi byakoze, but some are blaming him nti tataddeewo muntu oba bantu bolaba nti ali next in line. Kuba yaliwo Mbabazi abantu gwe bali balowooza nti Muzeeyi ndowooza bw'ata yaddako. Don't you think ekyamuzeeyi okulemererwa okutegeka oba okuteekateeka omuntu amuddira mu bigere nakyo bw'avaako bano bemuyita abayayini oba tebamugjeeko, it will be another chaos? No, omanyi kati omuntu nga Museveni environment y'aba revolutionalist okuteekawo anamuddirira mu bigere kiteekawo uncertainty. Government within a what? It may even create a coup. Yes, government within a government. Kati gwe mbanga Museveni, so you leave it hanging. Museveni otulaga nti muwozi yadda Kongo ine 75 nze isima mba nkolerani kabisa. Mba nkolerani. Abali mwenale busenge sazi no bakolerani. Kati Museveni we yandiragidde ne muwozi n'alagira abantu bakolerani. So it is understandable. President Simusiru toteekawo sayini yaki ya next in line. Chovula uli attempt njo kweyita nti yali next in line akukubirawo ajjewo certain tembachi mu bantu nti naye nga ate nganza atuuka mu bakulu abo gye bali abantu be ba training abali well versed nga bali ready to take on what the mantle. Look at Sabit. Omanyi Sabit? Jackson. Assistant wa police. Womulaba nolaba ochola. What do you see in the body language? What do you see na ngomvubuko omuto? Olaba muchi. You see a future IGP under what? Trainership. You see? Bolaba Bahati mu finance nga yatwetinga ensonga mu parliament. Olaba the future katotegedde sikuva buvyeri tino era simanyi nali nkuba jita nayimba gundezi genda gukulegereyo okiwulira nekye nkugambye nawe wennyini you can look notunula omuntu nokamba mu butuufu bwotunulya Muhammad Nsereko MP Kampala kakulaga ki ka future mu parliament busemujuki nganda. You need a track what
record abantu bajje nga bakulaba kyogamba Elias Lukwago kati kubwa meya wadde yagenze mu FDC walabye abantu abayomba walabyeyo ku muntu ayomba nti Lukwago agenze mu FDC nze ndaba kimuntu alinga talina competition yadde namwe mugenda kitegeeza opposition NRM outside propaganda ku table mwena mukkiriza Lukwago akusinga amaanyi nkuwadde example ne kugamba bwolaba Sabiti ne Ochola, what do you see? Ne ojano laba ne budipisi obuliwo obuto olaba nti police is destined for a new leader ne gwe bali mukola ki onnachalinga gondo labe Jeno Muhoza akulira amaje omulinnyako nagamba sole. Those are the leaders. Taina character ina kulaga how aggressive wakola ki ngugambe oba Sabiti omulinnyako nga ye mayinja ate nakwetondera okitegeera nakola ki why baku training ku power. Look at Muhozi mukiwulira gwomuwulira mu scandal ki. So when we look at the youth, ngabo gambye ati bali aggrieved, bali unemployed. What do you think? Because akalulu kano bwotunulira abantu abagenda single kulonda bagenda kuba bavubuka. Do you think abavubuka bana abatalina mirimo bajja kukkiriza President Museveni abafuga emyaka emirala 5 ngera tebalina mirimo? Abavubuka solution ki? Tebagenda londa abavubuka ne mu youth tebalonda bakulimba abeera asula ntebe. Omwana namuweleza WhatsApp message y'ekifaananyi ng'ali bwereere enajjera ne yeepakira ng'okulonda waawa wentebe nanywa vodika enajjera kati agenda ozuukuka ng'okulonda kwakoze eki waweddi kati gwe nosigala olowooza olina abavubuka naye ng'abavubuka bo tebakubenefiti nga kozi factors kwe batambulira ndala abantu abakulu abeere egundi erubaga amaka ge galiwa Lubaga ne wanyome ngaddawa Lubaga era akalulu kana amusanga ng'omuntu w'amavunaanzi mwami Musa agenze kukola ki tugetulonde gwogonda kwesiba ku bavubuka abavubuka bakamo kyabasulawo omanje bava Natete simanyiwa na Kigalala Kosovo kati gwe nolowooza babo bawa yazze ku minyumo abajja agenda kuba kyali awe kamooca ti ekiwala kimusindikire nudu picture nabbinga agende nabbingo gabe mwana ajja kweronda alondera namanve anadde nchana alonda. So it's not a guarantee nti abavubuka bakola ki balina factors ezibajja kalulu mangu oba balabye mu youth election kitute 6 pack kyasuze na mugongo kizikusevuze nja kulondera ano ndi youth ekitegeera ate ba youth be Uganda toyiza bategeera buli Museveni gwasinga obukulu yeyita youth mukaako simanyi walukaga nutunuli Uganda. What is a youth in Uganda? Bagamba abavubuka mulembe gwa abavubuka kati mukaako awata nolokwa Museveni amusinga obukulu ne Kamiloni agamba muvubuka kye ali mu 42 okiwulira ne bebe kuna mulaga aga ku TV omusana mbu you are old fe tuli bato. So people should realize nti nensi nga Uganda weri we cannot bite what we can't. What advice do you give to our youth generation? Banga abana abasinga obaddeko emitala w'amayanja obaddeko Uganda nearly 1 year. You see the life here nti life in Uganda is unpredictable. Omuvubuka asoma nasoma degree abazadde ne bakoma mufaako nga bamanyi omwana tumuweeredde nanoonya kubanga bw'omala okusoma Uganda okunoonya omulimo nagwo mulimo ogenda omaliriza omulimo ogwo gufuna nga emyaka you look at abamu babadde bataddewo embeera nti bagenda ke Dubai, Abu Dhabi, Oman, kata ne bayiya kuba ogenda mu Europe ne US, Canada biwanvuko. So magezi kigowa abavubuka. Abavubuka b'ennaku zino njagala bawa amagezi gamu nti muli the luckiest than any generation yali badde mu Uganda. Mbadde wane ebbanga nga woba tofunye mulimu bloke ekutunuulidde obusomesa ekyoko okutali musaala amasanyalaze UEB omutali sente obuli mulimu obuli kubeezaawo ebbanga naye nga tolina kinene kyokoze eki kyofunye. Today mwina new world order inti ne bwoba oli good mu matafaali you can market matafaali go ku Facebook okitegeera you can be where you are nosinzirayo noba proud noga ndi mulimi wa byennyanja omuntu n'atakuggyako kalango n'akulabira ku Facebook
nze today buli kye marketing ampita ku ki ku Facebook yange buli muntu nga muganda wa Facebook yes nga yonna yategedde dda nfuna ebifo ne banyiga because I'm using my numbers tubatumidde abantu bajja bakulaba okitegeera kati wenkolera wano business yange nga ya mmere netaaga okuba obulango kale abavubuka mbagamba create your own page. Government teziri benkomo favor za abavubuka simo bekka basoso okuba agulivudi tuze tuba agulivudi kuva mu yenkaaga muyemeka nga makerere wabayola yote kuva mu gwemmeka apu tuki kikuyigiriza ki nti kijja ku continue generation ebane demands zayo ate zituuka kozesa page yo mu kifo ky'okuddawo olaba live zange nga muzeeyo ofadde simanyi va ku Facebook bano bawaiki benda abajega okitegeera use president w'abayimbi president wa chata ina budget kakati kozesa platform eyo generating capital oyisizeeko ebintu ate teweepapira mu byabufuzi totta sente genda olime ebintu byo agriculture tebamugjaako ki embeera weeba mbi teweteeka ate mu position ya kutoolako okiwulira learn modern farming mwina internet buli kyoteekako YouTube modern farming nga bakulaze dda ekirime kikula kitya abawala bangi mbaagadde tudde bano wa celebrity Spice Diana baani they have really gone out to show that you can do other work njagala nnyo mukababi abaana be babeera batunga ekyalaani bakamente balima mu nnimiro sikuteekerawo obulamu nti buli simplistic kyovola abaana babagagga boonooneka bano bamutaasa kafeero baani bakitebabana baana bamagezi why atuuka n'alowooza nti obugagga ewaka privilege ye ne bw'omugulira ipad tagivaliwinga naye omwana w'omwavu ekintu kyonna ky'omuwajja kikola ki kyovola abaana babavu bavuddemu nga bantu bamuki muwendo ba Museveni baana babaavu bonna abantu abayiseemu bamirundi baana babaki naye babagagga baliwa bonooneka bwonoonesi ne bakola sajjale simanyi ne yeeyambula n'akunama simply because teyafuna yatwala obugagga bwe waabwe nti bo privilege gyakola ki gyali kati muyige okwata obudde muli bavubuka bato okedde ETV okola toyina bwojjaggaana gaggawala after 40 years because ekigaggawaza si sente za mulimu naye emikwano gy'ogenda okola yowa networks yowa capital oyo omugenda oyiga abantu eri omunamawulire mukwano gwa Kadaaga nnyo eri omunamawulire mukwano gwa Museveni eri photographer mukwano gwani nga bwaba n'ekizibu amukubirako yes kati omulimu gwo guli rating bulungi ne society osobola okugujjamu ebiki obenga oli satisfied nze kati isima ndi wano ku lockdown byonna mbikolera wano mu nnyumba sivaawo wano making sure you create the easiest way how to create income. All right, HTV Uganda, thank you so much. Tubadde ne Ismail Access nga tuwayawayamu nga tumaliriza njagala otukubire toja tutunulira 2021 abekamwocha bagamba bayingira State House namwe aba NRM mugamba muzeyi wali osubira kye kigendo beerawo politics lubuto bogamba oluyina emyezi mwenda wekiba ginaterowera baba basubira ojja lukola ki ne waluyitamuko luyitamu ennaku nga bbiri ki ate we lugana abasawo bakuba empiso y'ebisa n'okola ki kati waliwo yalimba abantu nti alina oluki waliwo nayamanyi ddala nti aluyina bannayuganda balinza agenda odukola ki oluduzaala okweteekamu hope kirungi naye ng'abavubuka wembagamba hope for the best be prepared for the worst goba omanyi ogenda mu State House okuva ekamoki well and good naye oba omanyi nti ndo togenda kutuuka it is just a matter of what time. All right, thank you so much for watching. Tubadde ne jajja good jajja nice Ismail Access nga tubadde tusinzira Nanjera. Aaron Bobo on camera mwebale nnyo kutugoberera. Thank you so much. Tubaagala nnyo.